Mu kitundu kino ekyaleero tugenda kulaba ebyo Dr. Martin Alike bye yayitamu ng'ali mu buwaŋŋanguse wakati w'1729 nga General Idi Amin Dada amaze okuwamba obuyinza okuva ku Milton Obote. Ebisinga ku bino osobola okubisanga mu kitabo kye The Bell is Ringing. Nze Lubega Ibrahim Kasinga kwagaliza okuwuliriza okulungi. Dr. Martin Alike agamba nti twali tuzimbye obulamu bwaffe obulungi mu kibuga Kampala nga tufunye abaana teekako ennyumba 2 ezaali amatiribona. Twali tukoze emikwano egiwererako ddala wamaggwe ng'obulamu buli mu kutunyumira mu Uganda empya. Kyokka mu kaseera kano twali tukakiddwa okubeera nga bino byonna tubireka emabega tusobola okutaasa obulamu bwaffe. Mukyala wange n'abaana twasisinkana ng'ennaku z'omwezi 1 October 1972 mu kibuga Nairobi. Bwe twasisinkana waliwo akabembereza obula nga mulimu mutwe tukimanyi bulungi nnyo nti twolekedde akaseera akazibu mu buwaŋŋanguse ku ttaka eggwira. Twali baakuddamu kutandika buto nate era. Omuntu yenna okukakibwa okuva mu nsi ye ky'ekintu ekyali sembyeyo okubeera nga kimutuukako olw'ensonga nti kabeera akaseera kazibu. Abantu abaali bamanyidde okubeera mu nju yaffe twali tufuuse baavulunkupe. Amaka gaffe agaali waggulu ku lusozi Kololo nga bw'obeerayo olabira ddala okuva e Makerere paka wakati mu kibuga n'olengera ennyanja teekako ne Jinja Road wali weeyagaza ebitagambika. Gaali waggulu w'ekibuga fuuti 5 ng'akawewo kakufuuwako wamaggwe n'owulira ng'obulamu bweyagaza. Olwo mu kaseera kano twali tetulina yadde omulimu nga ne ssente zaffe zonna zisigadde mu banks e Uganda. Eky'omukisa nali nina mikwano gyange egy'oku lusegere mu ggwanga lino erya Kenya era nali manyi baminisita abawerako ne permanent secretaries okuviira ddala ku ssettendekero Makerere teekako ne mu universities mu ggwanga lya America gye nasomera ate era gye nabeerera president wa East African Students Association era nga bano mu kaseera akatono be nasobola okugumirako. Omwezi mulamba twagumalako nga tuli mu nnyumba chairman wa East African Breweries Kenneth Matiba gye yali atwazise. Olwo ng'abaana Julie yali atemera mu myaka egy'obukulu 11, Martin ne Philip baali bawezezza 9, Olupo nga ye alina 7. Baali tebalina bintu bingi nga buli omu ebibye bijja mu suitcase entono. Tewaaliwo bugaali yadde ebyokuzannyisa era nga nabo baasobola okutegeera embeera. Philip yayogera ebigambo maama yenna bye yali agadde okuwulira mu kaseera kano. Yagamba nti ye tayagala ggaali, ayagala maama we yekka. Yayita maama we n'amutegeeza nti tayagala ggaali wabula kasita abeera naye kiba kimala. Nga wayiseewo ennaku nga ziizo ebintu byaffe twali tutandise okubifuna nga mikwano gyaffe gyabikukusanga okuva e Uganda nga babiteeka mu mabookisi ne babitambuliza ku byana by'eggaali y'omukka. Omwezi mulamba ogwa Novemba nali sirina mulimo yadde wenzigya 10 ekyennyingiza mu nsawo yange. Mu wiiki ey'okubiri mwezi ogwa Desemba 1972 we nafunira omulimu ogw'okujjanjaba amannyo nga Tony Vickers ye yanguza ekifo kye we yali akolera. Nakkiriza okukisasula ssente ze yali asaba wabula nga Vickers ssente yali azaagala mu kaashi. Bwe ntyo nagenda mu banka nenzigyayo ssente nenzimutwalira ku fule ey'okusatu ku Maction House nenzimukwasa Vickers. Ono yali ali mu kuva mu ggwanga lino erya Kenya ekiro ekyo ng'agenda kutambulira mu British Airways ayolekere mu UK. Namusiibula ku ssaawa zaali 11:30 ez'olweggulo naye nga namuleka bali mu mulongoosa. Enkeera ku makya ngenda okugenda okukola nasanga ekifo kyonna kijjuddemu zi plasita. Tony Vickers bamuteekako plasita ku kuluku okwa ddyo nga muno mwe yateeka ssente za kaashi zonna n'atambulira kagaali ng'alinga gwe batwala okufuna obujjanjabi mu ggwanga erya Bungereza. Kumbe ng'ali mu kukusa ssente ze okuva mu Kenya. Ku
Christmas agenda okutuuka 1972 nga mpezezaawo siringisi za Kenya 36,000. Zino zaali ssente nnyingi akadde ako era nga zonna bwe nazikwata ne ziwa mukyala wange Kamiri asobole okugulira abaana baffe ekyokulya ku Christmas. Okutuuka olunaku olwaleero buli lwembeera nzekka zijjukira essaala gye nasaba nga tugenda okulya ekyeggulo ku Christmas, ng'essaala eno teyalekayo maziga ga muntu yenna mu kiwanga. Amazima gali nti nali sisabangako Katonda ng'omwoyo gwange guli wamu nga bwe gwali ku mulundi guno. Obulamu bwange bwonna okutuuka mu kiseera kino nali sifunangako mbeera nga gye nalimu mu kaseera ako. Ku luno Katonda namutegeeza nti simusaba kutukwatirwa kisa wabula musaba atuwe omukisa ogwokubiri, ng'olwabimaliriza ne ntulika ne nkaaba. Amazima gali nti Katonda yawulira essaala yange era n'atuwa omukisa ogwokubiri. Sayitako mu mbeera mbi mu Nairobi, naddala ekyokuba nga nali ku lusegere lwa Geoffrey Kaleethi. Ono nga yali mukwano gwange owedde okuva ku ssettendekero Makerere. Ye yali akulira civil service nga yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba ng'obukulembeze bukyuka okuva mu gavumenti ya Jomo Kenyatta yali afudde mu 1978 okudda mikono gya Daniel Arap Moi. Mukwano gwange Munnayuganda omulala ow'oku lusegere bwe twali e Nairobi ye Christopher Mboyijana. Ono twali ffenna e Buddo era nga naye yali alina ennyumba ku Summit TV mu kibuga Kampala. Yali munnamateeka ate era nga ye chairman wa African Safari Airways Company. Yannemerako nnyo n'asaba ngende mbeere naye mu nnyumba ye ennene mu kibuga Nairobi nga bwe nnoonya ennyumba ey'okugula. Waliwo ennyumba yali yazimbibwa obulungi ng'etundibwa mu kitundu ekya Muthayiga, wabula ng'ekizibu ekiriwo ennyumba eno baali bagiseera ate nga waliwo omuguzi omulala omweteefuteefu okusasula ssente zennyini ze baali basaba ku nju eno. Ejenti waayo wabula yasobola okusikiriza eyali agala okusasula ennyumba eno n'amutegeeza nti waliwo ennyumba endala era mu kitundu ekya Muthayiga nga naye eri mu mbeera nnungi ate ng'ejja mu ssente z'alina. Bwentyo newola ssente okuva mu Standard Chartered Bank nga pawundi 20,000 ze zasasula ennyumba ate pawundi 8 nezikozesa okugigaziya. Nga wayise emyaka 2 ennyumba eno yali eramulwa 8,000 egya pawundi. Ennyumba bwe yali waali wagazi nga kuliko ne acres 2. Wali ovugawo buvuzi kagaali katono nnyo okutuuka ku Muthayiga Club okusobola okuwuga teekako n'okuzannya tenisi. Waliwo n'emikwano gyange mingi egyali gyetoolodde nga mwotwalidde ne famire ya Kibaki eyatuli okumpi awo ku muliraano. Ennyumba eno yali mu kifo kirungi naddala eri abaana baffe ng'ennyumba eno yasigala n'okutuuka olwaleero ekyali ya famire. Mu kaseera kano Mwai Kibaki ye yali minisita ow'ebyensimbi. Nali mumanyidde ddala bulungi okuviira ddala mu biseera ng'asomesa economics ku ssettendekero Makerere. Famiri zaffe zaafuuka za mukwano ddala ng'abaana baffe teekako n'aba Kibaki bazannyiranga wamu oluusi nga bajjanga waffe oba okugenda ewa Kibaki. Kibaki gwe njogerako yali pulezidenti wa Kenya okuva mu 2002 paka 2012. Obulamu bwe bwonna oyinza okugamba nti yali mu byanjigiriza, ebyobufuzi teekako ne gavumenti, nga yakola omulimu gwali gw'amaanyi nnyo mu by'okulaakulanya ensi ye ne East Africa yonna okutwaliza awamu. Okuva mu maka gaffe ge twali tulese e Kampala teekako n'amasomero, abaana kyabanguyira okuba nga batambulira mu mbeera empya gye twali tugenzeemu. Juli bwe twaviira e Kampala ng'agenda kuyingira secondary, ono yali asigazizaayo omwezi gumu gwokka okweteekateeka okutuula ebibuuzo eby'akamalirizo okusobola okuyingira mu Limuru Girls High School, essomero ly'aba Anglican mu kibuga Nairobi. Yatuula ebibuuzo n'abiyita bulungi, bw'atyo n'agenda okusoma emyaka 4 ng'ali mu ssomero ery'abaana ab'obuwala erimu ku gasinga okubeera amalungi mu ggwanga lino erya Kenya. Bwe yava wano yagenda Bungereza okusoma form 6. Mukwano gwange ow'edda Arap Towet
yali minisita wa byanjigiriza nga yannyambako nnyo okufunira abaana bange ab'obulenzi abasatu ebifo we bagenda okusomera. Naye nga tannabafunira, Martin, Philip Tekako ne Paulo baali basomera ku Hospital Hill Primary School. Nga bayitawo akaseera katono ne bagenda ku St. Andrews Tuli nga headmaster w'essomero lino mukadde kano ye yali Dick Drown eyasomesa ku buddo mu kaseera bwe nabeererayo. Abaana nga bamaze okumanyiira, mukyala wange Camille naye yatandika emirimu gye. Yafuna omulimu nga ye yali East African Director of the Institute of International Education, nga bye baali bakola kwe kuyambako abaana abaali bagala okusomera mu universities mu America, Tekako n'Abamerika abaali bagala okusomera mu East Africa. Yatambulanga nnyo okumanya universities ez'omu Africa Tekako ne mu America, n'engeri gye baayingizangamu abayizi. Ekifo kino yakibeeramu paka 1978 nga guggwako, olwo State Department ne yeddiza emirimu gyayo. Mukyala wange obula yalinnyisibwa eddaala n'afuuka Education Advisory Consultant owa Sub-Saharan Africa yonna, era nga ye yali kayungirizi w'Abafirika n'Abamerika. Yasisinkananga ba-ambassadors, abantu mu biti eby'enjawulo mu gavumenti ezitali zimu, Tekako ministries era ezitali zimu mu Africa yonna, mu mbeera ey'okulaba nga wabeerawo enkolagana ennungi n'enkulaakulana wakati wa Africa n'amawanga aga Bulaaya. Yadde nga Camille yali mu America, wabula East Africa waali wafuukidde ddala wakaawe, nga n'ebyabaganda be abaali bamweraliikirirako okuva mu America okujja mu Africa byali byaggwaawo. Olw'embeera ze ez'okwanguyira okubeera n'abantu, kyamuleetera okuba nga Abamerika Tekako n'Abafirika bamwesiga okukolagana naye. Mu 1974 nalondebwa okubeera memba wa Mutaiga Club, era nga yawaayo erinnya lyange ye Sir Michael Blandel, ate abansemba kwaliko Robert Redding eyali chairman wa Standard Chartered Bank, Tekako ne Rod Delamere. Club eno yatandikibwawo mu 1913, kyokka nga mukadde kano yali eri mu kweyubula kuva mu bazungu. Nze ne Michael Blandel okumanyagana twesanga ku board ya Uganda Breweries, era emirundi mingi twabeeranga ffenna ku Hill Lane mu Kampala. Yadde nga waaliwo enjawulo mu myaka gyaffe n'engeri gye twakulamu, ne Blandel yali musajja mugezi ate era yankubirizanga ennyo okukulaakulanya bizinensi zange. Bwe tutyo ffenna twakkalira e Nairobi nga tulowooza nti Idi Amin agenda kugibwako mangu, kyokka twali bakyamu nga yamalako emyaka 8. Mu Desemba 1973 Kenya ng'ejja kuza okuweza emyaka 10 bukyanga efuna bwetwaze, Amin yayitibwa nga President wa Uganda okubeera ku mikolo gino egyali mu kibuga Nairobi. Amin yatuuka ng'ennaku z'omwezi 11 Desemba, ebigambo ne bitandika okusaasaana nti azze n'olukalala okuli amannya g'Abannayuganda abawangaalira mu Kenya bayagala okuddayo n'ab'e Uganda. Bino olwangwa mu matu n'adduka emisinde n'endaba Njoroge Mungai eyali minisita w'ensonga z'ebweru w'e Kenya, ate ng'era yali mukwano gwange kuba twasoma ffenna mu America. Ono yankakasa nti President Idi Amin bwe yali atuuka ku kisaawe nga bamuwaniriza yaliwo, era ng'olwavaawo bamutwala butereevu mu State House ey'e Kenya okubeera ng'ayanirizibwa, nti era teyawulirako yadde okulabako olukalala lw'amannya olwali lwogerwako. Naye nga yadde yagamba bw'atyo, ebigambo bye nali mugambye teyabitwala nga byakusaaga. Yantegeeza nti olunaku olw'enkeera ku makya nkeera ennyo ngende ku geeti za State House ku ssaawa emu. Nakwata obudde nga kye kimu n'enjologe. Yanteeka mu mmotoka ya gavumenti n'anvugako akatemerero katono nnyo. Olwatuuka yatandikirawo kunnyanjula eri President Kenyatta. Yamutegeeza nti najja mu Kenya nga refugee, era olwatuukayo ne nteekawo eddwaliro ly'okujjanjaba amannyo, era sirina buzibu bwonna. Wano Muzeeyi Njologe kwe kugattako ng'ategeeza President Kenyatta
nga waliwo ebiwulirwa nti Pulezidenti Idi Amin yatambudde n'olukalala lw'amannyo okuli Bannayuganda be yeetaaga okuddayo nabo e Uganda. Bw'atyo Muzeeyi Njoroge kwe kutegeeza Pulezidenti Kenyatta nti singa bakkiriza n'enzira e Uganda ngenda kuttibwa. Ebigambo bino byonna byali byogerwa naye nga Pulezidenti Kenyatta asirise busirisi, naye Njoroge olwamaliriza yatulika n'aseka. N'ategeeza nti amanyi bulungi nnyo era siyinza kuzzibwa Uganda. Olwabimala n'atusibula tuveewo. Twavaawo nga nzenna ndi mukkakkamu nga muli mpulira sirina buzibu bwonna. Ku lunaku olwo ssaawa nga 6, Anthony General Charles Njojo eyali neighbor wange mu kitundu ekya Muthayiga yankubira essimu n'antegeeza nti waliwo abasajja 2 abali ku nnyumba ye abeetaaga okundaba era nina okwogera nabo nga tewali kutya. Bw'atyo yangereza bwe bafaanana n'aŋŋamba nti omu muwanvu nnyo, munene ate muddugavu okunsinga nga James Kanyotu akulira special branch. Owookubiri n'antegeeza nti mutono mweru amannya ge ye Ben Ngethi nga yakulira General Service Unit giyite GSU. President Kenyatta mwennyini ye yali asindisa abasajja bano 2 okujja twogeremu ku nsonga z'ebyokwerinda byange mu Kenya. Omukwano gwange n'abasajja bali basinga okutiibwa mu Kenya we gwatandikira. Ffe mbiriri ne Anthony General twali tetuyinza kufuna bukuumi businga ku obwo. Nasindikibwa mu ttendekero lya GSU ku ngeri gye bakozesaamu emmundu okupangulula ateekako n'okupanga pisito. Omulundi omulala gwe naddayo ku ttendekero nasisinkana Kanyotu ne Gethi ne baŋŋamba ekintu ekyantiisa. Baŋŋamba nti bwe mba ndowooza obulamu bwange buli mu katyabaga, omuntu yenna nsala mu maaso simukuba byasi kumulumya wabula mukube byasi kumutta. Ti singa mbaako ne gwenzita bajja kunsabira bail era awo omusango bwe gujja okukoma tegujja kgenda mu kkooti. Okuva mu kaseera ako okweyongerayo natambulanga n'emmundu enkola y'omulasha nga Gethi ye yagimpa. Kyokka oluvannyuma natandika okukwata baleta ng'eno bamafiya abayitale ze babeera nazo. Era ku biragiro bya President Kenyatta nali nina omukuumi ewaka wange mu kitundu ekya Muthayiga. Kanyotu tekako ne Gethi baafuukira ddala bakwano bange ab'oku lusegere nga bajjanga n'ewange ne tufuna ebyokunywa. Ekiro kimu Gethi yayita ewange ng'agenda ewuwe, wabula yali ayina omuntu gwali naye mu mmotoka atali driver. Yampita nti Martin, wali olabyeko omutemu? Ne mugamba nti simulabangako, kwe kuyita Mbuthia. Bw'amuyita yamubuuza nti omwezi guno bameka, kwe kumuddamu nti 17 ssebo. Be yali ayogerako be bakwata mundu Abasomaali amagye g'eggwanga erya Kenya be gali mu kulwanagana nabo. Mu kitundu ekiddako tugenda kulaba ebyaliwo nga Abayisirayiri balumba ekisabwe ky'ennyonyi Entebbe mu 1976.